birabo ono mumulaba abawe kaadi ez'obwayiwayidi n'agijjako n'atambula nga ddeeri naye engeri Mutenyo gye yatwala mu ssomero okusoma nkutte essimu yange ne mukuba ekifaananyi ng'atambula akola bw'ati luli yeesuula mu luguudo kati ali wano ndowooza olumaze okwesuula awo n'afuuka pulezidenti w'ekibiina oba sekureta jene kati obwe bujulizi bwemba kuba mubadde kuwa booda alabye ekigenda mu maaso nze mbabuulidde akikoze ayagala ntwale mu kooti twabike bafe abanayiwaidi tulina engeri gye tusolvingamu ebintu byaffe bibeera bya munda kati era bw'obiteeka ku street kitegeeza olwana na street oba tolwana naffe abaagala kulwana naffe ffe tukozesa bwongo era bajja emmeeza mwezi tutuule twogere naye wano tewali faamu era bwe baba balina bye basuddewo tomanya babuze banoonya faamu zaabwe mwezi bakama oba electoral commission tugiyita nti bwe kubanga tutuuse mu budde bwa nominations tusaba nti yeekennenye bulungi bakandidati bonna amanyi titali mu mateeka kuba amateeka gagamba nti olina okuba ng'oli wa myaka 3 nakulira wansi actually 3 bakugyamu 29 bw'obanga osuka myaka ya kivubuka oveemu kuba waliwo be tumanyi era twabalabye banominatinze mu bibiina ebirala ng'emyaka bagisukka so tusaba electoral commission yeekennenye bulungi bakandidati amanyi nti takolifayinga naddala abaweza emyaka 3 babajjemu nga bukyali kubanga ffe already twayetegese era tumanyi nti bwe baba tebabajjeemu tetujja kubeesingako era tujja nakugenda mu